Katemba yatandise oluvannyuma lw'abano bombi okugenda ku mukolo gw'okwebaza mu maka g'omwami Anthony Mayunga ekyannamukaaka bwe yabadde yeebaza Katonda olw'abaana b'abana okuweebwa ebifo mu magye ga UPDF. Ono Richard Paul Migadde era nga ye ssentebe w'eggombolola y'ekyannamukaaka yabadde taweereddwa mukisa kwogera wabula n'asika akazindaalo kalabalaba w'omukolo olwo n'atandika okwogerera abategesa amafuukuule. Entandikwa ya kampeyini eyo nawamba buwambi kazindaalo abantu bali mu byabufuzi bya kito nze ssentebe w'eggombolola y'ekyannamukaaka oba muntegeera mutya? Yes. Migadde yategeezezza ababadde ku mukolo nti olw'obumalirivu bwe y'ensonga lwaki kyannamukaaka yafuna amasannyalaze n'enguudo ennungi. Era wano yakinoganyizza nga bw'agenda okuvuganya eyali mukama we Ssekandi mu kifo kya Paalamenti. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bwe yajja ewa mukyala Nakakande e Buyaga, omukulembeze omw'omunene yamuyita butereevu ajja ayogere n'empamba akazindaalo bwe nti nga bwe nkoze. Ne mutegeeza bino President mu 2007 twetaaga essomero ly'Ekkindu. Kati olwaleero tulyogera era twekubirako mu ngalo nti lyagenze mu gavumenti oluvannyuma lw'ebbanga eryo. Amaanyi g'akazindaalo kawamba. Olwo nno ne Ssekandi bwe yayimusa okwogera n'atandika okulumba Migadde ng'amuyita omukulembeze atalinaamu nsa yonna. Mu luba olw'amaanyi okuva mu bantu, Ssekandi yabasabye obutamala budde bwabwe kuwuliriza bantu batabayamba. Bwenzija nendeeta bamwanza kusigoba ki sigamba nti muwe ba NRM bonna abasobola abalina babasinga eyo kubisambi akati n'olaba bulago nti oli atengejja tyayagala kusiga okulula yike Ssekandi ow'ekyannamukaaka. Wano wonna nga Migadde awuliriza, Ssekandi era anokoddeyo ebimu ku bintu by'akoledde abantu mu kitundu kino omuli okuzimba amasomero, okugaba endokwa z'emmwanyi n'okusomesa abaana ku bwereere.